embeera z'enjawukana mu mbeera zonna ffe tuzirwanyisa kyobala nti balasita babeerawo tetuva mu kika kimu tetuva mu ggwanga limu tetuva mu famires ezimu naye tuba tukwasaganya entegeera nga tuva mu mawanga ag'enjawulo tuva mu bika eby'enjawulo buli muntu ali wano ayinza okuba nga tuwawulawo bantu basatu bava mu famire emu naye bwe tuba tuli wano ffenna tubaki tuba famire emu nti obulasita weebuli mu buzaale mu butonde weebuli naye enkwasaganya yaabo n'abantu okubutegeera nti lino ggwanga liri mu nsi ttongole kyekikyabaleetedde obuzibu abatatufaanana naye nga obutatufaanana nvirize mutayina buli atali rasita nga gwe gatoli rasita nvirize otakola ki nvirize otayina naye ebisigadde byonna tewali kikwawukanya na mwana wa muddugavu ku lukalu kuno kututambulira tebalina njawulo ku bintu biri mu Uganda babiri luddawa byonna buli kimu ekiri mu Uganda tukiraba abakulembeze tubalaba abaagala entebe tubalaba abazirimu tubalaba naye ffe tugamba ekintu kimu nti jja kakanya emyoyo gy'abantu abo bonna abeere nga bategeera nti omwana w'omuddugavu buli omu kyayagala ne munna alina kyakola ki kyayagala tube nga tukwataganira wamu naye obulasita buno eno bulina sources ne gye buva ne gye butandikira omuddo embeera y'obudde green plantation tugwa mu tulubeeri tulina kala yaffe eya yellow kala yaffe eya yellow etegeeza sanitation lyekula oba omusana gyeguli oba teguliyo awo wetugwazaabwe abantu abafa balina abaana baabwe balina ebibuuzo ebyokubuuza taata wange yabadde mu mbeera bweti ne bweti ne bweti yafudde ali bwati ne bwati ebibuuzo ebyo si ffe tujja obbiddamu twagala tusaba abakikulira oba bakitambuza oba bakama baffe bateekewo engeri yonna esobola okutuyamba omusaayi guno guyika mu ggwanga gusobole okuba nga gukendeera emmundu ziyitiridde mu basiviliani balina emmundu baganda bange omusajja ajja nakusongamu emmundu naye nga civilian tomanyi na positi ye talina ttaaga talina wadde ki nakola kyonna kyasobodde okukola so twandisabye nnyo gavumenti yaffe esobole okuba nga etuyamba ku kyemmundu ezo kubanga sijja kusaba ani oba ani wabula nja saba gavumenti etuyambe abaana bali eyo bamulekwa bakaaba bamulekwa bali mu mbeera embi bannamwandu bakaaba naye nga tetwagala basigale nga bagamba nti gundi oba gundi oba gundi kwa tetulonzeeko sayidi tetwekubidde sayidi ne batuyambe engeri yonna gye bayinza okujja emmundu mu bantu mu basivilian zisobole okuba nga zivaawo ekitta abantu kisusse kyaliwoko ne kikendeeramu ate kati kizzeewo 2021 ono gwe tugendamu tetumanyi kigenda kusibirawa omuntu yenna yolana omurasita nga wenina rasita jjuuko ono omulala ne dreads olina embeera gy'omulowoolezaamu olina ekifaananyi ky'omutwaliramu so nga nze kyemmanyi kiri kimu mu ggwanga wano ffenna tuli baana bannambi ffenna tuli baddugavu ebintu bye tutwalanga eby'omuzannyo abantu abasinga babitwala nti biri serious naye ate ffe ebiseera ebisinga tulina okugatta emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe ne tumanya nti ffenna tuli omuntu atya omu dreads bazisalako ate n'abakulu bakimanyi omurasita ebamukwata omusalako enviiri sooka omulekera enviiri zo sooka otegera oba yakikoze oba teyakikoze njala bagamba baganda bange abaleera batulaba abantu abasinga bali mu makomera emisango tebagizza si buli muntu gwe basiba nti abazizza omusango baganda baffe abasinga babasazeeko enviiri jasobola okuba nti ali mu kifaananyi kya burasita just nti ali mu kifaananyi ekyo oli kyayinza olowooza nti ekikola bweki naffe twagala tubeereko ne stand bwe tusitandinga okuba nga tusobola okuyamba omuntu nga tojja kuŋŋamba nti laba waafaanana totunuulira muntu nfaanana ye tunuulira omuntu ebibala ebimulimu byagenda okuzimba eggwanga n'okwongerako naffe twagala tukolere wamu n'omuntu yenna aba ali mu buyinza nga tuyisibwa ng'abantu abalala bonna bye bayisibwa baganda bange abalaasi mwe muvuddeko actually embeera eno ey'obunkenke eriwo mu kiseera kino ekyo temukyebalama nti abalaasi lwaki babasongamu olumwe
mu balaasi ffeffe nnyini mwe muvudde omulaasi omu n'ajjako enviiri ze zino n'agenda okuweereza eggwanga lyaffe. Oyo asigala nga mulaasi muffe. Ne muvaamu abalaasi bannaffe abalala balina emiguwa nabo nga baweereza eggwanga lyaffe. Ebintu ng'ebyo tubikubira mu ngalo. Ffe nga bajjajja b'obulaasi muzzukulu wo ne bwakola ekintu gamba asigala akyali muzzukulu wo. Ffe tuliwo okuluŋŋamya mirembe. Ffe tuliwo okulaba ng'omusaayi teguyiika. Repatriation as the Rastafari. You don't know, you the people, all of you, the media and the people watching us, that we have 26 million black people who are living as a direct result of slavery. They are living in Jamaica, they are living in America, they are living in Bermuda, they are living in Haiti, they are living all over the world. Now they are crying for one thing. Rastafari, them crying for one thing, repatriation, back to Africa movement. That's why all this order of the Rastafari is to organize and centralize the Rastaman. So Rastafari, we are praying to the government to give us the freedom to setting our tabernacles, freedom to growing our dreads. You see, as a Rastaman, when they arrest you and you go to jail, they cut off your drugs. You see me here, I've suffered so much because of the discrimination against